Babi Kyagulanyi si birungi ali mu maziga ate mulowooza munange Calvin Kayanja atavuddeyo n'abeera ng'ata odi enkambwe nga Bobi Wine munange aliko omwana ow'obuwala gwayogerezeganya na ne Calvin Kayanja afaaki ne President wa Nuupu Robert Kyagulanyi Center mukatukuwa katambi. Audio yo mugiwulidde nga Kadinga asaba sister wa Maria Antinenta akasoma. Akabuliriro kaki. Bade ndeno nga kulinda. Wa mukyalo. Mukyalo? Siri mukyalo, ndi mu town. You're never online. What? You are never online. I'm online. No, you're not. Kale mbade busy. Yeah, maybe that. Oli bulungi sewe. Yeah, ndi bulungi. Kulikayo ekyo. Nabuddeyo wado following. Beera yeyo nga ndawa buli etugenda maaso. How is it with you? What are the days like? I'm fine. I'm safe. Like, I got done with my piece. Wanji? I got done with my piece. Then I need to direct the call. Kati Maria Antinento oyagala kutulowoozesa mbu tuli basiru. Lino eddoboozi sirya sister gwe bayita Mutoni. Zino audio gwazita ono sister Mutoni gwe wakwata ne Kadingo eyatuuka n'okulemesa amaka n'oyombekera ekyanja nabawaako information eyo nga nze kamera zange zizize nti omukyala alina we yayombekera naye ng'ensonga zaava ku bwenzi bw'omukulu eno yeevulunga basisita be buli gwaleeteeka naye nga gwe ki ekikuleesa abawala ab'amabina abanyalwanda abo batekeneka bati n'obaleeta nga gwe okimanyi nti oli bawolayini. Maria Antinento lwaki otuuka ku mbeera eyo kutandika ng'ota audio mu series omusajja bw'asaba basisita b'enswa era nabagamba bakazi tebasonyiwa naddala ekyokwagala sisita we ati lisiti oyendukuza ekyalo n'okimalako naye mbw omusajja olwayingira struggle alinga eyagenda ku mabiito buli lunaku abeera na mulala bw'ava mulaala ye agenda kwefumitira. Maria Antinento yo olwayombekera ekyanja n'abaana ne batuula ne bayiya bwe bagenda mu Amerika ku nnyumba eri gye nabalaga ye Maria Antinento amaka n'agaddukamu ng'agenze ne biiki kyova olaba ye aconcentratinga kuba bulango bwa biiki kubanga akimanyi ekyo kyokka kye yafuna musajja yafuna ownership kasita yakwatira omusajja mu bwenzi ne sister we. Kati bw'oba wafuna ng'omusajja yakuwa omugabo kyaki ekikuteesa audios omusajja gw'oswaza omulinamu abaana Maria Antinento kale kituufu kibi nnyo Kadinga okwagala basisita bo bamalayo naye ate naawe kyalinga kikyamu okuleeta basisita bo ab'amabina ng'oli bawolayini. Musajja gw'omanyi obulungi nti akubwa naye yita president tayinza butakubwa n'ayambula biwala by'amabina bisisita byo. Kituufu oyina ensonga nti ayinza okuba yali asooka owookubiri kataaliiremu ne jjajjaawo ne nnyoko naye musajja waffe tumumanyi bw'atyo naye teweerabira Maria Antinento nti Kadinga omulinamu abaana audio zino zootaaga agenda asaba ebijuujulu obusolo bisisita byo tezikoma kuswaza ye yekka naawe mwennyini. Newspaper channel koli wabale kuba nti nate oje kumideko mangi genkuletedde akkiriza mbere ngate nga kuwanga bwetugafuna full figure avuddeyo n'abeera ngate atabukira Nambwayo takomye ku kumutabukira naye amukolimidde n'okumukolimira bulijjo neebuuza full figure ng'asirise nnyo ku nsonga za Suna Ben akwessa ne Nambwayo maama avuddeyo n'abeera ngate asabula Nambwayo akatambika kano omwere bagazi muve ku Just Bay oba musotinga mwongezi mukazi gwe toliba na mirembe mu nsi kino nkulayirira ekisookera ddala omusajja takwagenda ngako nkimanyi olabanya bintu byetugende andirindako toyinza kugerera musajja andiryo ayinza okuba kati ng'agamba nti sikuwagala naye nga problemu yammwe mwafugamba nti buli omu mumanyi nayogerako n'emabega awo ne mbagamba bwe yamuteegeranga ewaabwe ne mulowooza nti nimba nze mbeera sirimba ate simpotinga nnyo nze sina kimba nimba lumu yafunga musimbulako nemotoka nga omukazi agiremeddemu okukukiasigala ng'akuwala katono okwogoke ne mukristo fashion sajja geweesibako bino bakunande eggulu wasala okuteega sale
logize gulo zimanyi nziza ezirumu zebasulamu juka tebakiri guru tebakiza musajja namusajja kusula bomose yalinge n'omukazi bano nyaga kusula balabawo ng'omuntu omwetu gakumulala nsuleko bano jukira bantu nga bakula omuntu nga takwagala abatakwagala mweke kukaka nembeera kwetera banyigiza nyindo gyeto omusalayi toyina kintu kyogenda kubeera nga si kikyo kyaddala ate ne mukwanza yakuwagawaga ng'omumanyi eyali ndoga kaizi yakozesa ensobi ye akakasa oteekwa kimukakinga era ligemerako mwagadde obugagga bwe mutakoleredde mugeme kuwunzika bubi nga mudamejiza abantu byammwe mudamejiza abantu abalala takutwakwale wala kutwale kudeni omala na bale udda fena tuzadde sibuli azala mu bazimbira sibuli alina omwana nti yali mu makantu waliyo n'abagumba ngaganze waka abasajja nabo nyumba ze muwulira ezoogera osobola kubeera mu nyumba ng'okimanyi nti ogirimu mu bubbi naye obeera ng'ekuumira mu mutwe gyeyeze emmandwa ze muwulira ze muyita emmandwa sanga bezo zibeera mu mmomero yo ng'okimanyi nti nyumba wamugazi nga tetunayongerayo mukwano kankusaba obeere ng'osubscribinga olikinga video yaffe eno ate era oleke obubaka bwawo mu comment section. Mu mawulire amalala munange Calvin Kayanja amaze nakkiriza nti kituufu akasajja ka Bobi Wine nga bwakayita mbu akasajja ka Bobi Wine mbu kalina amaanyi ono nakkiriza nalyoka agamba amazima gali nti Bobi Wine w'amaanyi naffe tumutya bwatyo Calvin Kayanja bwavuddeyo munange n'abeera ng'ate ayogera amazima akatambike kano Kyagulanyi w'amaanyi ate atali w'amaanyi tumwogerako oleko video yange eyogera Katumba Hoye Kyagulanyi w'amaanyi oba tosobola kukkiriza nti w'amaanyi obaako ekikyamu ku mutwe buuza nalweyisa jeno statement amaanyi agalina Kyagulanyi ye amanyi akakodyo ke naye amaanyi agalina mumuwulira ate singa tumwanukula ffe bwe tuli kubanga w'amaanyi byesi gy'olya tumunyega ne bwazira okunia ate nawudde nti yazize emmere Kyagulanyi w'amaanyi Kiriza mbere nga mbuzaako ku Namagembe Sofia Musime Robert ogamba otya Naku Rosette tukubuzizaako Mariam Nakato ogamba otya Adija 1981 twagala okubuzaako ku Enoch Akandra webale kuba nti nokuoli Olivia Mukiibi Javison ate nga tetwerabidde ne mukwano gaffe ayitibwa Justin Nabirye n'endagire Prosa bala tugenda kubeera nga tubakonako maaso awo kiriza tubeere nga ate tweyongerayo nange Bina Baby tebamuli bulungi oluvannyuma lw'okuvaayo n'alyoka abotola ekyama n'ategeezanga munange omwana wa Suna Beni oba omwana nambwayo gwagamba nti wa Suna Beni mbunga waatali wa Suna Beni bw'atyo nno munange Bina Baby we yavuddeyo n'abeera ng'ate ategeeza kati fenna ne tusigala nga tugamba singa omwana tabadde wa Suna Beni senga Suna Beni tabyogerangako oba just Suna Beni munange alinda bulinzi kiseera kituufu abeere ng'ebyo abyogera kale ffenna ne tubeera awo maama tiimu nambwa yeevuddeyo abali mu kuba nti naate basabula munnange Bina Baby jjukira bambi Bina Baby talina mwana yenna ku nsi kuno era ekyaze ng'akyogera kaakati nno munnange Bad Black ye talina bigambo birungi eri munnange Bina Baby avuddeyo n'alyoka agamba nti abantu abatazaalangako simanya bano basajja nti sirabirira mwana simanya bano nti sinaba kuba nti nno nzaala oba sirizaala mbwensonga za Nambwayo muzeesonyiwe nga woli mukulaba screenshot eyo munnange ensonga bazigobyemu abantu abamu ensonga za Nambwayo kati teri kuzoogerako tiimu Nambwayo etiisatiisa tiimu Nambwayo etiisatiisa bannange okitegeera naye nga munange bwatyo Bad Black bwavuddeyo n'abeera ng'ate munange ayisaamu eggaali bambi Bina Baby eyo nno katuveeyo ebibuuzo omukyala atazaala nga yatondebwa mugumba naye agenda mu nsonga z'abakyala kubanga bwe twali tusoma mu primary batusomesa nti omukyala okugenda mu nsonga ekamu ku bubonero akalaga nti omukyala ali fertile era nti amajiige
gali active kati wembuuliza bw'abanga yatondebwa nga mugumba omukyalo oyo agenda mu nsonga z'abakyala oba nedda ekibuuzo ekyokubiri omukyala atazaala abeera aliko obulemu oba abeera ku nnomo ng'omuntu yenna bw'atondebwa nga mulema aliko obulemu kati wembuuliza omukyalo oyo atazaala abeera aliko obulemu oba abeera ku nnomo ekibuuzo ekyokusatu omukyala atazaala laavu eri abaana agijjawa oba babeera bapretendinga bupretendensi kubanga aba tamanyi bulumi omukyala yenna bw'ayitamu nga ali muleeba oba ng'azaala kati awo ensinzira okubuuza omuntu atamanyi bulumi bwa kintu asobola okukyagala okusinga oba okwenkana n'oli amanyi obulumi bwakyo omuntu alonze ssente obulonzi afunyiza obwereere asobola ozirumirirwa ng'oli azeekoledde ekibuuzo ekyokuna omuntu atazaala akkirizibwa okuteesa ku nsonga z'abaana kubanga oteesa ki kyotomanyiiko oteesaako ku ki kyotolina omuntu atalina ssente asobola okuteesa engeri gye baseevingamu ssente ate nga mwavu omuntu ataasoma asobola okuteesa engeri education system genza okubeera improved omuntu atazaala nga mugumba basobola okumuwa oba minisita nga yakulira abaana n'abavubuka ate nga tazaala era omuntu atazaala omuntu atamanyi bulumi obwa omwana akkirizibwa oba omuntu oyo asobola okukeera ku makya najja n'alaga enyiike era n'alaga obulumi obuli ku muzadde yenna nga omwana we afunye okunyigirizibwa okw'engeri yonna ebibuuzo ebyo nsaba abimanyi abiyinziremu bwetweyongerayo omuvubuka wuuno munnange amanyiddwako linnya limu lyokalyoka erya Benjamin bw'obanga olina boyfriend wo nga bamuyita Benjamin mukwano vidiyo eno togiyitako bw'obanga olina muganda wo nga bamuyita Benjamin bw'obanga olina mukwano gwo nga bamuyita Benjamin oba omusajja wo nga bamuyita Benjamin munnange Benjamin yeekumyeko omuliro mu maaso ga paalamenti nga wooli mu kulaba akatambi ate nno kijje nga Benjamin wo Benjamin wo alina ku ngoye eza yero kati manya nti yono yeekumyeko omuliro oyo no gwoli mu kulaba munnange yeekumyeko omuliro mu maaso ga paalamenti era ng'ekyamuleetedde okukola kino teri akimanyi wabula poliisi yemutaasiza ng'omuliro essaati zonna zikutte omuliro annange abantu baakoowa obulamu nze bannange engeri gye njagalamu obulamu tonyumiza nze njagala obulamu kati onalaka yo obulamu abadde abukooye n'asalawo okuba nti no yeekumako omuliro mu maaso ga paalamenti ng'ebifaananyi ate wooli mu kuba nti nno obiraba naye poliisi emutaasiza munnange ne wootateekawo RIP akyali mulamu naye ng'abadde yeekumyeko omuliro katubuzeeko ku mikwano gyaffe bano wammanga tutandise ne Sarah Waswa Agnes Ogambo otya Lovinsa Mutesi tukutumiddeko Namukwaya Rema nawe tukutumiddeko Mariam Nakato tetukwerabidde Namagembe Sophie Ogambo otya Fauzia Rhythm naye tukutumiddeko Justin tukutumiddeko twagala okubuuzaako kupo Ndugwa ate nga munange tetwerabidde mukwano gwaffe ayitibwa Kazora Enoch ne Namutebi Darats bwete tambudde mukwano gwange omulungi naye vidiyo eno sooka ogimpeere like webale ate eraleko obubaka bwawo mu comment section ku mawulire ge tukuwaddeko subscribinga eri gwe atanaba kuba nti nate okikola ate era munange osobole n'okuba nti nonyiga akade ka notification weekumire ku eno yokka tujja kubeera nga tukuwa amawulire amalala ge tunaaba atufunye obeera bulungi weeraba